Abasajja tulina enjogera egamba nti omukazi tasobola gaana era omukazi yenna gw'oyagala osobola omutwala. Oswadde osobola okukwana omukazi n'omutwala ewaka naye nga teyakola kusalawo kubeera naawe nga takwagala n'omuzaalamu abaana 2, 3, 4 naye nga waali tawulira mirembe n'obulwa emirembe n'amala n'akuddukako oba si kyo obufumbo n'obwetamwa. Ngenda kuwa obubonero 7 kasita obulaba ku mwagalwawo oyo gw'oyagala okuwasa gw'oyagala ofuula maama w'abaana bo kite kiveemu kubanga takwagala. Babuuzaako mwenna mikwano gyange amanya gange Nzerukomwa Jonathan bweguba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry kati nno teweerabira okusubscribinga okoona ne kade gw'ojja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'Olwokubiri awamu n'Olwokutaano. Olwokubiri tubeera twogera ku mukwano, Olwokutaano tuba tuddamu bibuuzo eri abo bakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddeo ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi beera ng'okozesa Airtel Money yaffe ennamba yeeyo nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeere nnyo omukisa ne t-shirt zaffe za Jack Online Ministry zatandika okufuluma. Leero ngenda kuwa obubonero kasita obulaba ku muntu gw'odeetinga oba gw'oyagala okuwasa okumala ebbanga eddene kite tayagala kubeera mukazi wo oba tayagala kgenda mbufumbo naawe. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekisookera ddala oyo ayagala okukuumanga mukwano gwe naye nga temusukka waawo buli woogezaako okuleeta eby'omukwano kwagalana bufumbo tayagala byogerako ekyo kite. Omukazi asobola okukuumanga mukwano gwe just neera nga munyumya ne museka nga tekisukkawo. Naye obuzibu bw'abasajja bw'olaba omukazi nga munyumya obeera olowooza nti akwagala naye bw'obanga oleeta emboozi ey'omukwano ng'agezaako gibuusa amaaso mwana twayagala kukuumanga mukwano gwe just kasita kigenda myezi 3 myezi 5 mwaka mulamba ng'akikkaatiriza bukkaatiriza nti nkwagalanga mukwano gwange tomukaka kubeera mukazi wo. Bw'onoogezaako kikaka n'obeera ng'amuvaako nga tokyayogera naye ajja kukkiriza okukusanyusa kubanga tayagala kufiirwa. Kya butonde eri abakazi bonna baagala okukuuma emikwano egy'abasajja okubalinaana okuba protecting okubakuuma okubeera nga munyumyanyumyamu naye kasita otandika okusikamu ng'ogenda atandika okumiisinga ng'amiisinga emboozi eyo gye wamuwanga ng'amiisinga care kati kyajja okukola ajja kukkiriza okukusanyusa kubanga tayagala kufiirwa. Ekyo si kye kitegeeza nti akwagala nnyo. Tayagala bwagazi kufiirwa nga mukwano gwe kati gojja muteekamu ebyalaavu naye ng'abikaka bukasi. Mu maaso eyo nga muli mwenna bw'alisinkana omuntu gw'ayagalira ddala ojja mmenyeka omutima. Ekyokubiri ayagala abasajja abangi ali nooli ate ng'ali naawe. Ekyo kiyinza otegeeza ebintu bisatu. Ekisooka ayinza obeera nga yamenyekamenyeka dda omutima kati ng'omukwana agulaba nga kazannyo kyava ayagala nooli. Ekyokubiri ayinza obeera ng'akyanoonya muntu mutuufu ng'akulaba nga naawe atali muntu mutuufu. Ekyokusatu ayinza okuba ng'akyayina ebiruubirirwa bingi by'ayagala osooka okutuukiriza nga tannaba kwetegekera kufumbirwa oba ayagala gendako Saudi oba kuzimba nnyumba ye oba kulabirira baana be kati gw'omuyingizaamu eby'obufumbo. Ye akyayagala okuzannya abasajja bangi oba oliawo ayagala bakuŋŋaanyaamuko kasente okutuukiriza ebiruubirirwa bye. Ekyokusatu akuzannya obuzannyo okuggyamu ssente. Omukazi bw'aba akwagala abeera afaayo ku future yo engeri gy'osevingamu oba eby'omu maaso byammwe bwe bigenda okubeera. Naye onaakuzannya obuzannyo n'akulimba emirundi 3, 4, 5 ng'akuggyamu ssente ekitegeeza talaba bya maaso wamu naawe talina future naawe. Sigamba nti buli mukazi akusaba ssente abeera takwagala naye waliwo asaba n'ayitiriza n'atuuka okulimba atakolerera bya maaso byammwe atakuwa ku pulaani engeri gye muyinza okwezimbamu wawa olina okuinvestinga ssente okulekerawo okwonoona ssente naye ye ng'anoonya ngeri gyakusikamu oyo abeera takwagala. Ekyokuna
eyamenyekamenyekedde omutima ng'atya okumusuulawo atya okumuyiwawo kiyinza obeera nga kyava waabwe ng'oba taata we yabonyaabonya nnyo maama we oba nga yakulira wa single mother oba nga alina relationship gye yakavaamu nga boyfriend we yamuyisa bubi kati ng'akyalina obulumi obwo nga tasobola kwesiga ojja kukola ensobi eki atabuke weebuuze n'obusungu gye buvudde mubaagalana temuyinza kubulamu nsobi kati omunaabeera mukoze ensobi obulumi buli bujja situka ayinza okulekawo oba ayinza okuvunaana ky'otakoze. Ekyokutaano atayagala kunyumya mboozi egenda wala nga muli babiri mwekka oba ku biiki oba ku kkanisa sigamba waka ewaka ayinza obeera ng'alina byagezaako okwewala naye mu bifo eby'olukale ayagala okunyumya naawe ayagala okumala ekiseera ekiweraawerako nga muli babiri mwekka oba bw'alaba nga musigadde mwekka avaawo. Ekyo kitegeeza tayagala mboozi egenda wala nga muli babiri mwekka ky'osobola okunyumiza mikwano gye naye ky'obeera omunyumiza naye emboozi esukka ku ekyo tayagala. Ekyomukaaga atayagala kwanjula eri abantu bassaamu ekitiibwa ng'abasumba be bazadde be taata we maama we baganda be omuntu oyo mute. Omukazi kasita afuna omuntu gw'ayagala abeera ayagala okwemulisa oba okweraga ne bw'abanga akukweka ayagala byakyama talina future naawe. Ekyomusanvu ate kye kisembayo naye kiwulirize bulungi atayagala kulya ku ssente zo. Omukazi bw'aba akwagala bw'ogezaako muyamba mu kizibu ky'ayitamu oba omukolera surprise agikkiriza kubanga kye kiraga nti omwagala era ali ready okisasulira ekyo naye onaagaana buli kyonna ky'omuwagamba aha ndi bulungi nja kisolovinga tofaayo. Sigamba onaakuwabula gamba nti ssente tuziteeke mu kino oba twekulaakulanye ng'akulaga nti akolerera nnyo future yo oyo mulala naye onaagaana obugaanyi nti siina buzibu ayinza okuba nga talina future naawe tayagala kulya bintu byagenda kusasulira mu maaso eyo ate nva kwona omukuuzi kubanga waliwo omukuuzi obukuuzi n'akuwa zisitoole n'akulimbalimba gwe nayogeddeko ate oyo naye abeera takwagala naye onakkiriza ky'omuwadde n'akitwala n'essanyu era n'akwebaza oyo abeera akwagala. Nkusaba onteekere wansi mu comment section gwe biki by'olabirako omukazi atakwagala oba gwe omukyala biki by'okola okulaga omusajja nti tomwagala newankubadde obadde tomwatulidde kinteekere wansi mu comment section nkisome. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba video zange amanya gange Nzerukomwa Jonathan teweerabira okusubscribinga okona kadaako okusharinga okulikinga mbaagala nnyo. Yesu lye kubona amazima n'obulamu tudde mu kunaku olwokubiri n'olwokutaano mbaagala nnyo bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.